olwaleero jjukira tukyali mu katabo kaffe aka Dr. Haji Ibrahim Muwanga Kibirige, My Story of Building a Fortune in Africa. Yateeka mu chapter namba ng'ekwata ku business tips, ati akugamba enkwata ya ssente mu business. Mukulu BMK agamba nti kitaawe taatawe Ali yamukuutiranga obutakwata ku kaalugendo. Yamugambanga nti tokwata ku kaalugendo. Kaalugendo ye capital. Tokwatanga ku capital. Abasinga kuffe tetwawula capital ku nsimbi ezaffe. Tetwawula capital ku magoba. Kwegamba zonna eziyingidde mu kabokisi, eziyingidde mu ttiiru, gw'ozisaasaanyanga bw'oyagala. Ekivaamu nga ne kaalugendo omulidde. Eziyingidde, ezifulumye, gwe zonna olaba ssente. Jjukira kino, capital si wuwo. Capital wa business. Kyokka business ate yeeyiyo. Okukwata ku capital ojja kuba olyazaamaanyiza business eri. Amagoba gwe gw'obooza nnyiramu, naye capital tomukwatako. Kaalugendo si wuwo. Tokwata ku kaalugendo. Kaakati tuli mu kiseera kya luggalo. Omuggalo gugenda mu maaso, amaduuka gasibye, bizinesi zisibye, amasomero gasibye, kwegamba buli kimu kisirise. Nkukakasa nti we gunaggwirako ng'abasinga kuffe kaalugendo tumulidde. We tunaaviira mu muggalo guno, kaalugendo tujja kuba tumaze omumuumuunya nga tumukubye wali. Bannange temulya capital. Capital tomulya. Siiba. Lyentula. Tokwata ku kaalugendo.